Kyaddaaki Muvawala azuuliddwa ng'asuuliddwa eyo mu Lutobazi e Buliisa. Captain Francis Babu bw'atyo mu kulabula naddala ku kitongole kino ekya JAT nti mukyakyegaana naye ekyo kiriko ebikigenderako. Kulamusizzaako gwe wenna mpuliriza gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo mu mikwesese Uganda at large nga bulijjo gye ndi nnyo. Mwebale kusiiba era n'abayambyeko abasiibi mwebale era mwongere okubeera nga muyambako ku basiibi wano mu mikwesese webali abasiibulukukirawo era ne bavaawo n'akatono ke bagenda okukozesa ku ddaako. Tiwaliyo abantu abo bwe batyo nga bo munnange balina kuyambibwako bantu balala okusobola okubeera nga bayita mu mbeera. Kale sobola okukasuka ku nnamba zange ziri awo, emu esembyayo 15 endala esembyayo 73 era obuyambi bwo buba bw'amakulu nnyo ku nsonga eyo. Kaakati ku nsonga eno ey'okuwamba abantu ate nga amagye gakyegaana nga tukimanyi bulungi nnyo nti amagye ge gawamba abantu kubanga jjukira nti olwedde poliisi bagiyingizaamu amagye nti kati poliisi gw'ogiraba awo nga poliisi naye poliisi magye agawedde emirimu. Kakati munnange tubali tuli awo amawulire amalungi kubanga ategaliimu kufa newankubadde nga Muvawala avuddeyo n'ebiwundu ebiraga nti abadde atulugunyizibwa bonna abaamuwamba newankubadde nga munnange bo babeera beegaana buli kaseera beegaana. Kati ono atutegeeza nti ekigendererwa mu kumuwamba kwabadde kumusirisa aleme kubaako kyayogera. Munnange bw'atyo Muvawala bw'atugambye oluvannyuma n'okuwambibwa n'atwalibwa eyo n'atulugunyizibwa bya nsusso. Charles Bukenya Muvawala ono nga ye Vice President owa Uganda North American Association UNAA amaze n'ayogera ngeri gye yasurvivinzeemu yasobodde okubeera ng'asimattuka entiisa gyabaddemu mu ngeri gye yayambibwamu n'okutulugunyizibwa kwayiseemu. Kati Muvawala ono jjukira nti yabula ku Lwakusatu ekiro wali enankulabye wano mu Kampala. Kati azuuliddwa ennaku 2 nga ziyiseewo mu Lutobazi oba Swamp e Buliisa, disitulikiti y'e Buliisa gye bamusanzeeyo gye bamukasuse. Era abadde munafu nnyo nga n'obubonero bulaga nti abadde atulugunyizibwa ku mubiri gwe nga bweyolekera ddala. Jjukira nakugamba nti abasajja muganda wange bakukuba ne bakufumita ne bakola buli kimu kye baagala. Mwalabu wano Zaake bakwata n'erukata ne balaga okubeera nga bamusona bati babasikako obunyama ku mubiri gwe. Kati n'ebirala bingi nnyo bye bakuyisaamu. Omusajja ne bwakwata animal oyo n'akwata n'erukata n'asikako akanyama bw'ati muganda nga busatu bwokka bukumala okulaajana n'oyogera byonna by'ayagala oyogere n'obyogera. Kakati munnange Muvawala kigambibwa okuba nti yali wali n'akulabye ng'agenze ku ATM yali yakava mu sawuna ng'agenze kugyayo kasente, abasajja ne bamuvumbagatira bwe batyo ne bamutwala. Era munnamawulire wa monitor ayitibwa Bule atadde ku mukutu gwe gwa X ng'ategeeza nga bwazuuliddwa eyo mu Swamp Buliisa district. Kakati okubula kwe munnange ffenna kwatutiisa nnyo era nga ffenna twebuuza kiki ddala ekigenda mu maaso newankubadde tetuyinzaga nti twabimanyiira ebyokuwamba abantu naye ng'ate era si bipya. Kale kugamba gwe bawambye ne batwala mubeera kwegamba mumuteeka mu ssaala musigala musaba
basobole okubeera nga bamutoba basimattuka nga mulamu. Kale bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya n'abo abalanizi b'eddembe ly'obuntu bonna amaloboozi gabadde waggulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa National Unity Platform, naye bw'atyo yakakasa n'agamba nti Muvawala yawambibwa, naye era n'akakasa ku guno omulundi nti kituufu bamutadde. Bayagadde kumutulugunya okumala essaawa eziwererako ddala, kati bwe batyo bwe bamaliriza ne bamusuula eyo mu lutobazi mu swamp. Kale tuli basanyufu okusinziira ku Bobi Wine nti akyali mulamu. Ebifaananyi ebya Muvawala nga alaga engeri abasajja gye bamutulugunyizza ebiwundu ku mubiri gwe bwe bityo ku mutimbagano kwebiri, era abantu bonna nga beewuunya ku bwongo bwe bukakafu. Jjukira nti Kakwenza ng'awambiddwa yajja n'alaga omugongo, era n'abo bonna abazze nga batulugunyizibwa mujjukire Kolaije n'avayo n'agamba nti beekolako mbu make-up, era ebiwundu eby'omukyalo omu bwe neerabidde erinnya Kolaije yagamba nti tomato sauce. Mujjukire Kolaije musajja mukulu agamba nti beekolako make-up n'okubaddira tomato sauce ne bayigira, era bano abawuzi b'omunyama ne batandika kituufu tomato sauce. Kakati munnange ensonga eno ngeri serious nnyo, era be batuusaako bino ebikolobero bino nga bo tebakitwala nga muzannyo, bakikakasiza ddala. Era iyo ensonga lwaki okiraba nti abaana bongedde okubeera abavumu ennyo. Buli lukya abaana bongera okubeera abavumu ennyo, era beeyongera obungi, era we wali ware kubanga abavubuka bangi nti obasanga nga bali serious nnyo, ovulo bazambadde, era bwe batunula balaba nti omuwendo gw'abaana abambadde ovulo kati gweyongeredde ddala. Awo wali obuzibu kubanga kati eyo clear identification nti bano tuba balaba bano tulitwalabanga bwe bati. Mujjukire mu kuziika Seggirinya eyo pictorial view gye twafuna kifaananyi ekyakubwa obwa drone, I don't know, naye nga otunuulira n'olaba ng'olaba nti kituufu wonna kumpi wali wajjudde red, nti nabo bakifeesi abo bakifeesi ba alien skin abo abajja ati nabo bennyini baalemwa okupenetrating ogenda okugyayo omulambo, okuleka nga baali bakakasa nti omusayi gujja kuyiika. Kituufu wano tugerezaako omusayi gujja kuyiika, yani bagana ne beeriira ebyennyanja byabwe ku beach bakasente ke baali babawadde. Kwegamba ekintu ekyo goyinza okiraba ng'ekyomuzannyo nti abaana bajja ku identifyinga nti ono wuuno, kati nga bwe babadde batutegeeza omukulu Hakim Kizza nga yeegaana n'abalala nga baba identifyinga nti ono mumulaba, ono wuuno n'ono wuuno n'ono wuuno, bonna nga bakola ki, nga beegaana. Naye abangi we basonga kati oyo alien skin abantu bamusonzeemu ennwe bwe bati, era bamutunuulira nti yayinza okufunamu akaseera wano akagundi ebyo byonna bye yayogera, najja tutuuka ekiseera bimukalire ku mimwa ne gurupu ze bibakalire ku mimwa, kubanga we tulaga nti bwe kijja mu kazannyo ako ate nga bo bwe bagamba nti beetola okuba ba gangsters, naye beeteeka mu bantu aba bulijjo nti bavuga zi booda bwe batyo, abaana bagenda kubalaba ate tebajja kubasimattuka. Kakati Muvawala atugamba nti baayagadde omusirisa, nti ekigendererwa kyabadde kya kumusirisa, kumusayira ensinga, era bw'atyo atutegeeza nti byabadde byabufuzi, ensonga ze zabadde politically motivated. Security forces abamu Uganda People's Defence Forces kugambye nti ensonga eno bagyegaana, bo bagamba nti ebyokuwamba Muvawala tebabimanyi, era omusajja ndowooza akulira obulimba okuva ku Enanga nga ye mugezi wa UPDF Major General Felix Kolaije yakakasizza nnyo ku nsonga eyo
nti tewaliwo military involvement mu abduction eya muvawala era ye ng'akakasa nti kirabika bino birina akakwate ku immigration nti issues ze ziraka ziri related ku immigration oba ziri personal nti oba abamuwambye kiraka bamulinako akakuku katugeze nti oba bamubanja oba bwe bityo mbu abamuwambye balabika balina akakwate ku nsonga ezo naye tewaliwo articulation yonna ku ki ku UPDF. Jukira nti ebitongole byonna byetwogerako bino nti bwe twogera ku JAT nti eri Joint Anti-Terrorism Task Force kitegeeza nti mulimu poliisi, mulimu UPDF, mulimu ABSFC, mulimu military police joint. Naye ku nsonga eyo eya joint kati bakyegaana ekintu ekyo kubanga juzi wano ne Mukawempe baasose batugamba nti tebagimanyi JAT naye ate ne bamaliriza ndowooza nga balaba kibalidde balina okubeera nga bagikkiriza. Captain Francis Babu yabaddeko okulabula kwe yakoze oluvannyuma era n'alabulira ddala n'atubuulira nti ekizibu kya NRM kiki, ekituufu ekizibu kya NRM kiki, era bino byonna bw'obitunuulira byongera okukulaga nti mu butuufu waliwo ekitatambula bulungi nnyo mu NRM. Kakati nti eyo case study oba analysis ekoleddwa Captain Francis Babu era yalabudde n'agamba nti mulekeraawo okugamba nti temuli part ku JAT kubanga eno Joint Task Force. Captain Francis Babu ng'alabula poliisi nti mulekeraawo okugamba nti temuli part kubanga kati wano ekintu bwe kimala okubaawo bala ne bukobeera nga bakiyegaana kati JAT bagyegaana poliisi bagyesamba. Abapoliisi bagyesamba era oyinza n'okwesanga ng'enkya Museveni akugambye nti ye abadde tagiwuliranga nako mpulira of JAT, what is JAT? Asobola okukala n'akibabuuza what is JAT era ojja kuwulira munnange yaba tamanyi ye kati ye tagimanyi. Nawulira juzi wano Kagame bamubuuza nti olina amagye e Congo, waliyo amagye ga Rwanda e Congo, n'agamba nti I don't know, there are many things that I don't know. Mbu ye tamanyi kubanga alina ebintu bingi nnyo by'atamanyi ebigenda maaso mu ggwanga lye. Tugamba olaba nti enziramu gye yazzeemu ng'alinga agamba oliso obuuza kukola ki simanyi, so what? Akati wano Uganda nawe ekintu ekyo kibaawo nti batulugunya omuntu ne bakugamba sifa babamutulugunyiza kolaye Saabalimbi mbu opposition yetulugunya abantu baayo. Opposition erina zi drone ezisomba abantu. Opposition erina torture chambers n'otulugunyiza abantu. Era n'osanga nga waliwo ababuyabuya abakikkiriza kituufu. Onako olwaliro n'omukyala gw'ensanze mbadde nnyumyako naye bano abawola ssente bannaffe abawola ssente abalina obugundi obuwola ssente kati ne mubuuza ne mugamba nti oyambadde t-shirt ya Museveni tukusuubira mu kulonda tonoobaayo tulina okubeerayo tulonde ne mugamba kati ojja otya okulonda mu Uganda sincerely speaking wali mukwano gwange naye ojja otya okulonda wano ewaffe ojja otya okulonda naye ng'akulaga nti ye waawano nnyo ne mugamba bannange obwawano kitegeeza bwakyusa obuufu. Kiraga ku obwawano bwakyusa obuufu abamanyi Oluganda nti obwawano bwakyusa obuufu ndowooza ne butukuba amabega ne bweyoleka abantu abamu abalala. Kati nga bwe nkukakasizza nti nga aba JAT bamaze okubeera nga bakola ebikolobero ku bannayuganda aba opposition. Twalabye wano Damulira akulira CMI nga atula obufuufufu nti kati kino ekitongole jjukira kiri wansi wa CMI nti balaba balina okubeera nga bakyegaana olw'okuba nti oba kisussizza mu maaso g'abantu tebakyebala nti kiyinza okubasiigira ekifaananyi ekibi bwe kityo
kubanga already balabuddwa dda nti tebasuubira kuba nti nno banaafuna Theodoret Ssekikubo yagambye nti NRM oba oli awo kale abantu bali badde bajaagala mukeeka wembi naye kati weetuuse tekyalinayo yadde tekyalinayo kakati munnange mu mbeera bwetyo ey'okwegaana kati gyati buli mwajeegaana Captain Francis Babu nkugambye n'alabula poliisi nti mulekeraawo stop distancing yourselves from the Joint Anti-Terrorism Task Force JAT mulekeraawo kugamba nti temulina kakwate ku JAT era bw'atyo ng'agamba nti police is a key part of this joint operation and should not claim otherwise. Twetaaga poliisi erekeraawo okugamba nti teri kitundu ku JAT kubanga eno joint task force nti ejje eri awamu nkugambye nti bagatta aba military police abapoliisi aba SFC ne UPDF tebalonda yaabo ab'emitima emibi ne babateekamu kati olwo ne bafuna bano n'abalala bakifeesi kati ate by the way egatiramu ne bakifeesi kati bwe yatuuka JAT erimu ne bakifeesi pa alien skin modro paka to ekifeesi awedde emirimu kifeesi oyo akutta kubanga ekikola kye yakola mu lubiri mu nkuuku okulagira nti bagende bakube ne yiwaana nti ate mukabu kigenda kusukkamu aba fango ne muliwa nti kitaasa mmwe mujjukira kati olwo aho bakifeesi bali part ku JAT wetuli essaawa eno nti kukulo tebabaleese babawadde n'emmundu kati bagenda ne bafunamu training ne baba traininga ne babaleetera mu baki mu bapoliisi mu ba SFC ne babaleetera mu ba UPDF military police bonna wamu kati ye JAT erimu ne bakifeesi it comprises kifeesi what group kakati nga amaze okubeera nga tutegeeza ensonga eyo jjukira nti kati bana ba JAT balina kukwasaganya nsonga za butujju nti threats zonna oba terrorism threats era ng'erimu multiple agencies nkugambye working together naye among the multiple agencies kifeesi nayo eri included ne kifeesi nayo already kifeesi group bana bakuba bupavers bikyabo abafumita abantu ebisabo bobadia group ya alien skin nayo mweri ekubajjukira nti kati group eyo tekkiriziganya na people power era tekkiriziganya na Bobi Wine kubanga Bobi Wine yijjukira apreachinga mpisa nnungi kati ate bo ebikola ebyokubba obusimu biki bo bakyabyagala era olaba mukama waabwe Kasimu nga bwe yakinyonya nze nabba akasimu bwe 5 era olaba ndowooza bonna batambulira wamu kakati tebasobola kukwatagana n'eno gurupu ndala eno eya ghetto eri disciplined oba esobola okubeera nga ereviving bukuva mu mbeera embi ey'okubeera nga bakubwa buli kaseera ey'okubeera nga beevaako ey'okubeera nga tebalina mitima gya buntu kati abo gurupu eyo gyeri Kasolo group alien skin group abo abatemu gye bali kakati JAT erimu naabo bonna bwe batyo kakati nti era Babu ayongera okubeera nga akakasa okusinziira kuba analysts nga bagamba nti poliisi egezaako okubeera nti yeegaana kubanga batya kati olaba nti bajeegaana abantu basinga abagirimu bajeegaana kubanga batya obusungu bw'abantu internationally
ne locally nti abantu bagenda balaba batya nti nze yali akulira CMI kyokka ate nga nze ndiringa group y'abajjajjaati eri muli bakifeesi be bamaze okwidentifyinga abantu nti wuuyo Hakim Kizza wuuyo. Kakati munnange kino kijja kuleetawo misunderstandings mu task force kubanga kasabatako kubeera nga bajeegaana kitegeeza nti awo wennyini we tuli kubanga poliisi ye ate erina crucial role mu anti-terrorism efforts era okwegaana kati ejjengo eryo erya JAT kiba kitegeeza nti bwe twogera ku gatheringa intelligence okudetectinga threats nga tezinaba kubeerawo oba ebintu nga tebinaba kubeerawo kiba kitegeeza nti kati ate awo waliwo obuzibu okukwata n'okunoonyereza okubeera nga bakwata ba suspects okubeera nga bavunaanibwa bwe kiba nti bo kati bakuba bukubi kumenya bakuba n'aluma ne saalumanya ndowooza olaba gye tulaga nti kitegeeza nti ebyo byonna bigenda kuba bikoseza ddala poliisi kuba kati jjukira nti eri mu kintu ate kyeyeegaana eri mu kintu ate kyeyeekola ki kyeyeegaana kakati muganda wange public kitegeeza nti bo balaba nti tebali protected kikigenda okutegeeza era kati we tuli essaawa eno olaba nti general public eraba nti tewaliwo protection nti abantu basigadde ku lwabwe kati bannayuganda boolekedde okukitegeera nti bali ku lwabwe kubanga n'ekintu ekyalibadde kiriwo ekyalibadde kikola omulimu omutuufu nti JAT kati eggye lirimu abazibu ennyo okuva mu military police okuva mu poliisi okuva mu SFC okuva mu EPDF nti kati kituuse okubeera nti kijabululwa olw'ebigendererwa eby'obufuzi okubeera nga bacrackinga down opposition ne baleeta bakifeesi ne babateekamu ba alien skin model kitegeeza nti kati kiba kiviiriddala ku mulamwa kitegeeza nti public trust ebeera egenda ku declininga yagalagaana abantu beerabenga abasigadde ku lwabwe abantu kasaba jjo weesige mu bitongole ebikuumadde bikitegeeza ne gavumenti eba egudde baba tebakyagyesiga nti kati gwe ne bw'onojja n'oyogera bino kati wakyaliwo abantu aboogera Museveni abadde nga gyalimba abantu ebbanga lyonna naye kati ayolekedde okuba nga takyalina kyalimba bantu olaba mu myaka gira bali talina kyalimba bantu kati ku guno omulundi talina yadde negative ne mu negatives ali wansi nnyo tugoga nti negative 4 nedda awo at least aba akyalinamu ku mazima naye kati ali mu negatives nnyo nnyo kakati nti government wamu ne security agencies balina okubeera ne baklarifyinga rolo yaabwe buli unit eveeyo eklarifyinge rolo yaayo mu kitongole kino ekya JAT ebyo byayogeddwa Captain Francis Babu nga mu kulabula bwemba nnyongerezaako nti government erina okukakasa government yennyini yo nga yo ku lwayo erina okuvaayo clarifying kati security agencies nazo ziveeyo ziclarifying buli bamu bannyonnyole mu JAT bakola ki mu JAT nga tebannaba kubeera nga bafuna obuzibu obw'amaanyi kubanga public trust ogirestooringa kasita egenda eba egenze ate era eba egendedde ddala kati bwe tuli naddala abavubuka batanze okukiraba nti omuntu akutte emundu oba akutte ebbatuuni nankuba nange ebbatuuni njifuna nti ekitegeeza kati boolekedde kuzzaayo yes boolekedde kuzzaayo nti ekyo bajja kikuliriza nnyo nga balowooza nti public ye provokinga police oba security kati nga bwe walabye omukulu Kazimba byabadde ayogera era abantu bamwambalidde nti mulekerawo okuprovokinga security agencies naye ate ne yeerabira nti entandikwa yaabyo eriwa nti ddala kituufu abantu be bakisosonkereza security agencies okubeera nga babakuba otuko bamenya amagulu
abantu bamwambalidde nga bamulaba nga ali compromised, nga bamulaba nga ababikkiddwa amaaso olw'amabaluwa amabaasa agazitowa Gen. Museveni gakola ki gabawa. Timunaddiini ali ku mutendera ogwo abantu kase bakwambalira kitegeeza nti gwe kyoyogedde oba tokimanyi era obanga eyeegula. Okay, tetugenda kubeera nga tusukkawo awo naye nga ebya Jat byo nti kati egenda kufuuka ekintu ekyenyinyalwa naye ng'ate kigatta bonna kuba tumaze okitegeera nti bonna mwebali poliisi kasokedde nga beegaana nti kati Jat ate batunze nnyo mu kubaswaza ebatundidde mu kubaswaza nti tuli tubali tujjaga nti poliisi omugezi wa poliisi ayogedde, omugezi wa UPDF ayogedde, omugezi wa gavumenti ayogedde, omugezi wa NRM. Kaakati bonna kitegeeza nti kababa aboogezi, kababa abakulira, kababe kitegeeza nti akulira poliisi Inspector General of Police naye kitegeeza alina okunyonyolako bya Jat. Kitegeeza nti CDF Muhoozi ye yawaana, fakti ye yavaayo n'ayogera n'akiralifayinga n'awaana n'abasiima bajja okukuba abantu. Kitegeeza wa CMI kuba engeri under CMI alina okuvaayo anyonyole magambo. Kitegeeza ne Museveni alina okuvaayo ayogere, Kuraija ayogere, Lushoka ayogere, n'abalala bonna abakwasaganya ensonga ezo mu SFC balina okuvaayo. Kitegeeza nti ekyo kintu kyabwe bonna tubagasse wamu. Tubulanga Mukama Katonda ayagala nnyo struggle.